mukkirize era nebaze mukanyumirako kennyini baimaamu baffe ab'emizikiti abayambyeko mu kuyimirirawo kw'ensonga eno. Soka mbadde nebaza ab'ekitundu ne ttiimu yaffe ey'abaana baffe, kati ate nebaza ab'emizikiti baimaamu awamu n'obukiiko bwabwe okubeera nga ensonga eno bagiyambyeko. Okusinziira ku mawulire ge tubadde tufuna gabadde gatuzaamu amaanyi era nga gawa ekifaananyi ekirungi nti abantu ekikwatagana kusoma eddiini yaabwe bakiwa obudde. Mukkirize nebaze batabanyi baffe ab'ekibiina ekyo ekibadde kibayitayitamu ttiimu yonna okutwalira awamu, nti twatuula tuzze tuteekateeka embeera ezifaanagana bwe ziti, twatuula n'abaana baffe abo ne tulaba nga obwetaavu we buli okubeera nga tubateekateeka basobole okubeera nga batwala eddiini ya Allah eno mu maaso. Bwe twetunuulira nze n'abansingako baseeka Nasiruddin bamyaka gigenze nga tulaba nti essaawa yonna tubasiibula, era atera okukozesa ekigambo ekigamba nti indikeeta zimaze okukola ki? Okusuula. Tugenda kupaakinga, naye bw'opaakinga nga tolina bw'ogenda kuleka ali mu bigere ebyo oyinza okusaanawo. Njagala kusiima abaana abo nti ensonga eno bagiwadde obudde, batandikira mu kubeera nga bo bennyini nnyini bayiga, era mu biseera eby'oluwummula bwe ruti nga bavaayo ne bakunga bannaabwe ne bajja ne tusoma. Saba Allah subhanahu wa ta'ala basiime. Mu mbeera efaanana bwe bagenda nga bagenda bongeramu ebirungo. Tulina essanyu lingi kanyimukerako nga ensonga eno njiggusa okubeera nti nno bye twali badde tukola abaana baffe alhamdulillah bagezaako okubikola. Ebyo bitannatambula bulungi tubasaba mubeere nga mubasonyiwa, kubanga abaana tuteekateeka baki? Bateeketeeke. Myaka gikyali mito, myale njagala beesiimisa nti beesiimi. Omuntu bw'atandikira mu myaka egyo okubeera nga ibaada eno agiwadde obudde ewa Allah mu nsasula gy'amusasulamu yankizo okusinga oba oliawo emyaka gino ejjaffe, kubanga era tuba tuweddeko. Kubanga mu myaka gino omuntu alina ebintu byavaako nga yagala tayagala ateekwa bikola ki? Bivaako ye ne bw'olaba obiremeddeko. Okyasobola? Tukyasobola. Kyova Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ti a'adhara Allahu ila mri'in akhara Allahu ajalahu hatta balagha 60 aman. Nti Allah bw'aba wadde obuwangazi n'ayingira emyaka 60, bw'aba ayina ebikyamutagalako mu byonoono aba takyayina kisonyiisa eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga kaseera kakweteekerateekera kudda eryani? Eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ibaada y'emyaka egyo eyina value, naye bw'aba bazireese bbiri bazigeraageranye ate ey'omuvubuka ate esingako, kubanga ebimubuuzaabuuza biki? Bingi. Kyova nti era ye mu ibaada ye bw'agitandikira eno ayina enkizo Allah gye yamuwa. Mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala be yawa eddaala ery'enkizo ye muvubuka atandise okusinza Allah subhanahu wa ta'ala biseera by'obuvubuka. Kyova mu bantu 7 Allah bagenda okubeera nga wekisiikirize kye ku lunaku lw'enkomerero yamuwa n'eccepe omuvubuka akulidde mu kusinzaani Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza nti byanjawulo bizibu, kino ekiseera kiba kizibu ate kiri kibeera kyangu kyakubeera nga oddiri Allah subhanahu wa ta'ala. Abaana baffe abo njagala mbasiime, tibakoze omulimu munene okubeera nga daawa eno bagitandika bagitambuza. Era mwebale kuteekateeka, mwebale kwewaayo obutakoowa
ebizibu ebiri mu ddaawa bingi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga bikola ki, nga bibavuunusa. Njagala kansiimeyo mu baganda baffe abayambeko ku baana bano puroguramu zino okubeera nga zitambula mu ngeri ey'enjawulo, kubanga babadde omulimu guno gutambula naye ng'ebigwetolola bibeera bingi. Njagala nsiimye muganda waffe Haji Nuhu Sekatawa mu maaso gammwe nti ayina engeri gyeyambamu ku baana bano, kubanga tebakoma mu kubeera nti bakola bukozi ddaawa, naye ate n'okukola kwennyini tukubayigiriza. Haji Nuhu Sekatawa ayina kyamaanyi nnyo kyayambye ku ttiimu y'abaana bano okubeera nga beeyimirizaawo. Nga maliriza akanyomero kano mukkirize mbasiime abazze okusoma, kubanga bwe ntunula bwe nti mmagamba ndaba abantu mu bitundu byonna bavuddeyo, so nga ate emikolo mingi, naye bwe mubeera nga mufaananye bwe muti, mu bungi obufaanagana bwe buti, saba Allah subhanahu wa ta'ala abawe empeerezo yategekera abo abajja mu nteekateeka ezifaanagana bwe ziti. Mu butamala budde akanyomero ako nga nkamaze, kapaati akaddako kakubeera nga oba oliawe tweyongera okweyigiriza. Omulenge gye guli nti mulembe gw'abaana bano twagala obbateekateeka, ate nga tubalina mu byebbeeyi bye tulina, nti ffe tulina ekibondo, akabondo k'abadduaatu abasobola okutambuza ddaawa nga tugenda tubagaba mu ngeri ez'enjawulo. Njagala okusiima abazadde b'ebitundu bino nti mwebale kuteekateeka baana ne tusobola okubeera nti nno eyo level kwe tuli, kubanga ffe kati baseeka tulina kabondo, bwebabeera nga bashekh abavubuka tulina kiki kibondo, kabondo. Kati engeri gye guli nti omulembe gwabwe twagala nnyo bakole nga weetuli nga tulaba, kuba tetwagala bagwe mu binnya bye twagwamu. Buli lwokola omulimu ng'olina kuwabula weeyagala, kubanga bw'aba tofunyeemu kugambako kitegeeza nti otambudde bulungi. Bw'oba ofunye ekinaakuwugula n'akugambako kitegeeza nti ojja kumalako bulungi. Mukkirize ebigambo byange ebiddako mpite mutabanyi wange nga ti mbalina era yenze ajje insha Allah akanyomera akokubiri abeere nga akaggusa. Bwe ngamba nti tulina akabondo n'abaana tubalina webali, abatesitesi mubalabi, kambalageko nti nno kyenjogera kituufu weekiri insha Allah. Nonda mbuloozi nti kati gundi ajje naye kampita mutamanyi wange olugwenzize naye insha Allah. Principal waffe owa Nazigo Nuru Secondary School ajje akanyomero kange ak'omuluno gwokubiri abeere nga akaggusa, era insha Allah ye woba omulabye manya nti olabye ani, olabye nze lwaki ngula engatta ate nentawaana. Fadal Sheikh. Allahu akbar, Allahu akbar. Wenkisimbye woba okisimbulira. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Amatendo ga Allah jalla jalaluhu, tumusaba Allah sebyengera n'emirembe ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tulaamiragana nga neeramira nammwe ne mbalaamira okutya Allah jalla jalaluhu.
tufune ekituyingira mu mitima gyaffe ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Buli omuntu waafuna okutya Allah okwannama ddala afuna ebintu bibiri. Ekisookera ddala ayanguyirwa nnyo okukola ebyo Allah by'ayagala. Ekyokubiri amenyeka nnyo era kimumenya nnyo ne kimuzitoowerera okukola Allah bye yagaana. So omuntu buli lwafuna ekyo n'afuna taqwa, kitegeeza nti agenda kuba mwangu eri ebyo Allah byamutuma, ate agenda kuba kimumenya nga kimuzitoowerera okumusanga ng'akola Allah by'atayagala. Gwe okujja n'otuula wano olwaleero, akaseera k'otuddewo wamu n'emirimu gyo gye weerekerezza, kitegeeza kuba nti oyina ky'onoonya. Waliwo hadithi eri mu Bukhari eva ku Uqbatu ibnu Amir, naye gye tulaga waliyo ebizibu. Man naja, tuwonye tutya? Okuwona kwe kuliwa? Lwaki abuuza ekyo ekibuuzo Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akibuuza nabbi kubanga yatusinga otegeera gye tukola ki, gye tulaga. Kuba nnyini kuteekateeka bulamu buno obw'ensi, n'eri ye yateekateekayo, ate yamanyi bye twetaaga wano ne bye twetaaga wa gye tulaga. Kati kyova olaba yajja n'amubuuza tuwonye tutya? Olwaleero gwe kwe kusituka ewuwo n'ovaayo n'ojja otuule owulirize okuwona kuliwa. Kati avaawo ng'awulidde n'agenda akola, kubanga oli okuba bwe baamugamba okumanya yabitegeera, yasobola n'okubitusomesa. N'agamba nti nabbi yaŋŋamba okuwona kuli mu bino wammanga. N'amugamba nti ekisooka amsika alaika lisaanaka, gezaako okukuuma oluki, olulimi lwo. Bw'oba oyagala okuwona olulimi lukuume, tomala googera. Ibn Mas'udi bwe yali ayogera ku lulimi yagamba nti lumu yagenda n'awalampa Safa. Bwe yawalampa n'ayimirira fa akhadha bilisaanihi, n'akwata ku lulimi lwe radiyallahu anhu, n'agamba nti ya lisaanu, owange lulimi. N'amugamba nti qul khayran taghnim, bw'oba oyogera birungi ojja kufunamu. Lulimi lwange bw'oba osazeewo kwogera biki birungi ojja kufunamu. Ate weewala okwogera ebibi taslim, ojja kuwona. Buli wooneegendereza by'oyogera ojja kumaliriza okoze eki, owonye. N'agamba nti ekyo nno ojja kukifuna qabla an tandam, nga tonnaba kwejjusa. Tuli wayogera nga bwayagadde nga tafaayo, ebiseera ebisinga yejjusa ku ebyo byakola ki, byayogera. Nabbi yamugamba nti oba oyagala okuwona kuuma olulimi. Ekyokubiri waliyasaaka baituka, ennyumba yo ekumalire. Abannyonnyola hadithi bannyonnyola amakulu ku kigambo ekyo, ne bagamba nti ekisooka ennyumba yo ekumalire, tuulako ewaka obudde bwe wandibadde omala ng'otambula mu bitalina makulu. Bw'oba togenda mu nsonga nga ya ddiini oba ng'ogenda gifunamu edduniya eri halaali, tuula ewakaawo obudde bw'obukozese mu kusinzaani Allah jalla jalaaluhu. Ekifo ky'okutambula mu mbeera, olwaleero tulina ennaku ze tuwummula noga leero sikoze. Ayandibadde agenda mu masjidi otuule mu darusu, ayandibadde alukula Qur'ani osome noga nkaŋŋendeko wali we bakubira ludo, ntuulekaawo nange bannyimireko nnyumye, nze sizannya zaala naye mbeerawo okwo. Kaŋŋendeko gye bazanyira betingi, gye basibira emipiira, nze sigenze kusiba wabula ŋŋenze kulaba bulabi muki mupiira. Kakati gwe oyonoonye obudde n'ogenda mu puroguramu etali ya buvunaanyizibwa, asinga obulungi oyo atuula n'otuula ewakaawo. Wa ghurfatun dayiqatun nafsuka fiha khaliya. Abul Atahiya yagamba nti omuntu okutuula ewaka mu nnyumba yo n'otuula mu kisenge kyo bw'omu ng'oyogera ku Allah subhanahu wa ta'ala, kyekisinga obulungi, oleme kutambulatambula. Manyi ne bagamba ekyokubiri, omuntu enju ye ekumalire Allah byakuwadde mu yo,
min al azwaji wal awladi wal amwal, mu bakyala n'abaana n'ebyobugagga bibeere nga bikumala obutalingiriza Allah byawadde baki balala, osobole okutebenkera webaze Allah ate omusinze. Buli omuntu waasi wateeka amaanyi mu kutunuulira Allah byawadde banne neerabira byalina tasiima. Olina mukyala waka oba mwana, buli wamala ebbanga nga amaaso agateeka kuba beetoolodde biki bye balina, tosobola bafunamu mirembe. Omwana omutuma kumpeereza ku ssomero ng'omuwadde omutwalo n'omugaati n'omuti gwa sabbuuni, n'asanga abaana ng'alina keesi ejjudde ebyokulya, n'atandika okunyooma engabayo. Kakati omuntu buli watunuulira ennyo ebyabalala tatereera, naye bw'otunuulira ebyo Allah byakuwadde omaliriza otebenkedde, n'otaba na waasiwaasi, n'otalyazaamaanya bantu, n'otalumbagana bintu Allah byawadde balala. Namugamba era Ukuba oba oyagala okuwona ng'omaze okukuuma olulimi n'ofuba okulaba ng'oyogera byokka bya mugaso nga toyitiriza kwogera ku bitalina makulu, ne ufuba n'okulaba nga weewala okuba ng'osukka ensalo zo Allah ze yakuwa n'otebenkerako mu bifo Allah byayagala. N'amugamba nti ekyokusatu wabki ala khati'atik aw kama qala alayhi salatu wassalam. N'agamba nti era fuba okulaba ng'okaaba ku lw'ensobi zo z'okola. Bw'oba olina amazambi gozookola emabega, omuntu oyinza okumusanga nga oluberyeberye eno ayina amazambi emabega g'abadde akola. Waliwo ayanyweza emmindi, waliwo atasaala swala kuzimalayo, waliwo ayanyweza obwenzi, waliwo ayanyweza ebigambo mu kugeya n'okuvuma n'okukkakkanya, waliwo omulogo, ayinza okuba tali muffe naye nga waali mu basiraamu. Kati ebyo byonna byobadde okola, tuula wansi, fabki ala khati'atik, okaabire ensobi zo zozookola ng'oli mu kwejjusa n'okwenenya okudda eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga omuntu yenna bw'atakaaba ku nsobi z'akola mu nsi, omwana ajeemera muzadde we, n'ojooga omuzadde n'atuuka okuba ng'akuloopa ate mu bantu abalala. Nazzikuno ng'omwana bw'akola ensobi bamuloopa wa muzadde we, naye olwaleero tulina obuzibu nti ate omwana alema omuzadde n'amuloopa eri abalala abatamuyinaako wakati we nabo nga tewali qaraba wala alaka, naye n'agamba nti omwana nnemye. Ebyo byonna nga tonnaba kubiremerako, tuula wansi otereere. Bw'otakaaba kati mu nsi ku byokola, oyinza okwekanga ng'okaabe yawuma alqiyama. Hunaka shab, waliwo omuvubuka omu mimman kana qablana, mwabo abaaliwo nga tetunnabaawo, tusaba Allah abasaasire abasiime kulafubana kwabwe naffe atunywereze ku ddiini. Muvubuka ono kana abidan, yali musajja ng'asinza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, mutamassikan ala dinihi, ng'anyweza eddiini, mulaziman lilmasajid, ng'ajjumbira emizikiti, nga bw'ola baganda baffe. Mukadde wange bw'aboogeddeko nti basajja batambulira mu ddiini, tusaba Allah abasonyiwe okuseerera kwabwe ate abaluŋŋamye, naye bagezezzaako okwekuuma mu buvubuka bwabwe bwe balimu ne bekumira ku ddiini. Kale omuvubuka yali musajja munnaddiini, yanywerera ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaseera ne katuuka, Allah n'amugezesa, shayitaani neyagala okumuleetera ekikemo. Shayitaani yeyita mu mukyala, yali muvubuka nga akyali muvubuka muto naye nga tannawasa. Muwala omuto omulala najja, fara'athu wa huwa fil masjid, n'amulaba ng'ali muki, ng'ali mu muzikiti. Naye olw'okuba yali musajja nga naye alina manvaru hasan, ng'alina endabika ennungi, ate nga muvubuka muto, omuwala bwe yamulaba omutima gwe ne gumwegomba. Kati n'omuvubuka shayitaani yakola amangu awo speed, naye n'alaba omuwala. Bw'amulaba, naye yali musajja nga yakwata etteeka lya Allah, yatukubiriza okubanga qul lilmu'minina
yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Yali akkaka n'akwata olupapula n'ekkalaamu n'awandiika akabaluwa ng'akawandiikira omukyalo oli. Bwe yamaliriza n'akwata ebbaluwa eyo n'atambula nayo n'addayo ku kkubo we yalese omuwala n'amusanga ng'akyaliwo alinda ansa. Bwe yatuukawo n'amukwasa akabaluwa n'amugaa akabaluwa kaako n'atambula n'adda eka. Mwana agenda okubikula akabaluwa nga mulimu bigambo byakubuulirira. Yatandika n'agamba bismillahi rrahmani rrahim. Yamugamba nti yasooka n'ayogera erinnya lya Allah n'amugamba nti ebigambo bino mbikuwandiikira gy'oli nga nkutiisa olunaku lwe bagenda okujja nga Allah subhanahu wa ta'ala aleeta ebibonerezo ebizibu. N'amugamba naye akaseera kano ebigambo byange gy'oli n'embeera gye ndimu egamba wa anzirhum yawma al-azifati idhi al-qulubu lada al-hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimina min hamimin wala sadiqin min hamimin wala sadiqin. Yagamba nti embeera gye ndimu kati yakweraliikirira wa anzirhum yawma al-azifati idhi al-qulubu lada al-hanajiri kadhimin. Yali amutiisa lunaku abantu lwe tugenda okuva mu nsi eno okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ebizibu nga bitandise, n'atandika okumuwandiikira ayat nga zoogera kufa na nkomerero. Omusiraamu we yalaba ebigambo ebyo mu bbaluwa yagizingako fabakat, n'akaaba ku nsobi ze yalina, n'alowooza ku lugendo lwe tugendamu. Ffe gye twabadde kkotwe nga tuziika muganda waffe, Allah yamujjuludde oluvannyuma lw'okubeera naye ku Friday, oluvannyuma lw'okubeera naye ku Lwokuna nga tuli mu nteekateeka ndala za mikolo mirala nga tetusuubira nti muffe mulimu Allah gwatwala. Naye ku makya tukubagana amasimu tuwuliziganye tumanye enteekateeka eziriwo ng'amawulire agali ku mimwa gy'abantu nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shaabun, muvubuka ngaffe alina umniyat, ekwagala ku byeyeegomba, naye Allah n'amuzingako. Tusaba Allah amusaasira amusonyiwe. Kati omusiraamu amugamba nti teweeraliikirira akaseera ako ove mu muzannyo. Duniya si muzannyo. Omwana we yasoma ebigambo ebyo yakaaba amaziga, enkeera n'akomawo era mu kafo ke kamu. Omuvubuka n'amusanga n'aga omusiraamu abadde ki? N'amugamba yimirira, nina kye nkugamba. Vuka bwe yayimirira awulirize kye bamugamba. Omwana yamugamba nti ekituufu leero sizze kutawaanya yadde okutaataaganya muki mu lwatu. Kyosobola okukola nga Allah takyagala kyewale mu kyama ne mu lwatu oleme kunyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Omuwala bwe yadde ewaka n'atuula mu nju ewaabwe, n'asigala mu mbeera ng'akaaba ng'ali mu nnaku ku mazambi ge yakulembeza okukola effujjo lyajja akola lyonna nga yejjusa ku lyo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala we yamujjulula. Eyo embeera yaabwe, hatha huwa haluhum, eyo embeera yaabwe gye bawangaaliramu. Ate yaffe yeeriwa? Olwaleero abantu bangi tuwangaalidde ku madhambi, abantu bangi tuwangaalidde ku mbeera etali ntuufu, naye ng'ate tusigala tugenderera ku yo ewatali yadde okwekuba mu mutima oba okukyuka, ne tuteeraliikirira yawman kana sharruhu mustatira inna nakhaafu min rabbina yawman abuusan qamtarira. Nabekyalo ebitiibwa, ebigambo byange mu bufunze byakubanga nkubiriza nze nammwe tubeere banywevu ku ddiini yaffe, tubeere banywevu ku ddiini yaffe, n'abantu baffe tubanyweze ku ddiini. Yenna anaawangaala nga munywevu ku ddiini yeesiimye, ate agenda kuba ayambye abaana be. Omukyala anaawangaala nga mukyala yeebikkirira, mukyala musaaze, mukyala yeekuumira ku swala zonna ng'azisaala, newankubadde tazireese ku muzikiti naye ng'abaana bakimanyi nti maama tayitwako swala, ne yeekuuma mu maka ge nga talina mikwano gyayeekobaana nagyo mu kujooga Allah, wabula egyo gyokka egimuyambako mu kukola eddiini. Agenda kuba asimidde abaana be omusingi omulungi. Kyala n'awangaala ng'ayisa bulungi bbaawe,
n'omwami ng'ayisa bulungi mukyala we agenda kuba aseetinze omutindo abaana be kwe bagenda okuwangaalira mu bulamu bwabwe obuddako. Ne opposite y'ekyo ntuufu, yenna aneeyonoona mu kaseera kaalina Allah kamuwadde agenda kuba ayonoona mulembe gujja, kubanga bye tunaalya mu kaseera akajja tubisimba lwaleero. Abantu abanaaba abalungi mu kiseera ekijja bateekebwa lwaleero. Ayagala umma okutereera, tandika na mwoyo gwo ne famire yo okusobola okubanga n'abaana bakwata ekkubo eryo gye muzze nga mukwata. Mu hadithi emu gye njagala okumaliriza nayo ebigambo byange era tugijjemu ekyokuyiga biidhnillahi ta'ala, hadithi rawahu al-Bukhariyu wa Muslim. Sheikh Bukhari ne Muslimu banyumya hadithi eyo nga bagijja ku sahabi ayitibwa Abu Sulaiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam yamutuuma laqabu eyo, yamutima kuniya eyo n'amugamba nti wa Abu Sulaiman, naye amannya ge bamuyitanga Malik ibn al-Huwairith. Sahabi oyo yasiramuka mu mwaka ogw'omwenda min al-hijra, naye yajja ne banne baali bavubuka nga bali mu myaka egy'enkanankana. Agamba nti ataina ila nabiyi sallallahu alaihi wasallam, agamba nti twagenda ew'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe twatuukayo agamba nti wa nahnu shababatun mutaqaribuna, tugenda ffenna akabinja nga bwe twali. Mu hadithi emu bagamba nti baali 6. Yagamba nti twagenda ewa nabbi nga tuli 6, naye mu riwaaya yasinga okwatiikirira yagamba nti twali wa nahnu shababatun mutaqaribuna, twali bavubuka nga ffenna tuli mu myaka egyesemberedde. Ne bayita bashabab mu Bawarabu batera okutandikira ku myaka nga 15, 16 mpaka ku myaka 39, wala bagamba 3 mpaka ku 39. Naye muhimu baali bantu nga basiraamu, ne bagenda omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekibuuzo kyange ekisooka mu hadithi eyo kyenjagala tuyigemu, kyekyabatwala ewa nabbi, kyekyabatwala basahaba bane ewa nabbi wangi bagenda kusoma, kyekyabatwala ewa nabbi kusoma. Kitegeeza ekyokuyiga ekisooka nkola ya busiraamu, abantu okusituka n'ovaako ewuwo n'ogenda otuulako we basomeseza obeeko byokola ki byoyiga. Basituka bagenda gamba tugenda omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga twenkanankana tuli kibinja naye nga tuli myaka gyegimu. Agamba nti fa aqamna indahu 20 yawman wa layla, ne tubeera ewa nabbi alaihi salatu wassalam, ne tubeera naye nga tusoma 20 yawman wa layla, ebbanga lya nnaku 20. Ennaku 20. Tutambula bumu ffenna. Bagenda ewa nabbi bamala ennaku 2, balusona ya nnaku mmeka? Ya lunaku lumu. Kati kitegeeza twetaaga okubanga amaanyi, kati we baba bali basahaba batuula ennaku 2 baagala kusoma, kitegeeza naawe olunaku olumu lwewaddeyo beera nennira nti nva wano nga nnina byensomya ate ngenda kukyusa waka. Agamba nti tubeera ewa nabbi alaihi salatu wassalam ennaku 20 n'ebiro byazo. Agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan, wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Ekyo nno kimu ku bitendo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirungi omusiraamu okumanya nabbi we osobole omugoberera, kubanga oba tomumanyi onaamugoberera otya. Bagamba twagenda okusanga nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam nga rahiman, nga musajja wa kisa, rafiqan, nga musaasizi. Byonna byongera kukkaatiriza kisa nabbi alaihi salatu wassalam kyeyakola ki kyeyalina. Kitegeeza mbimu ku bitendo by'omukkiriza byalina okuba naye mulina okubaamu ekisa. Naye ekizibu kye tulina olwayo mu umma ekisa kyakendeera mu bantu. Osanga omuntu nga tasaasira na bantu bamumakaage ba munjuye,
sanga omuntu ng'asobola okulumya abantu benjala naye nga tafudde yadde okubalowoozaako. Nvubuka mu kibuga eyo yawasa omuwala nga tannaba kubeera sitebo, tanneteekateeka. Basajja bakulu ne bamutuuza ne bamugamba wandyeteeseteeseemuko n'olyoka okola ki? N'olyoka owasa. N'agaana. We yawasa omukyala yabeera naye wiikisi 2. Embeera ntandika omumugoba ng'akasente kakendedde kabadde yakuŋŋaanyawo akatonotono, alaba omukyala azitoye n'amuddukako n'amuleka muki? N'amuleka mu nnyumba. Aina arrufqa warrahma. Ekisa kiriwo mu bantu olwaleero, abasajja basuddewo amaka gaabwe n'alekawo abantu be n'amala emyaka 2 nga tamanyi maadha yakuluuna wa maadha yashrabuun wa kaifa yabituun. Balyaki, banywaki, basula batya. Ninga musiraamu ate nga mutamassika ala sunna, yaddai annahu yatamassaku ala sunnati rasulillah wa annahu yattabiu rasulallah, ng'agamba nti agoberera nabbi. N'olekawo abantu mwaka mulamba, mwezi mulamba, tomanyi kye balidde, nga nabbi yagamba nti kafa bilmar'i ithman an yudayi'a man ya'ul. Kimala kumaze omuntu okufuna omusango okubanga tafaayo kulabirira balabirira buki bulungi, okugayaalamu obugayaazi ku bantu boolabirira, nga gwe olina okugula emmere waka ne bagirya ssaawa 10 nga gwe ofuuse ensonga kikumalira bumaliza okufuna omusango. Newali ofuluma ewaka n'otafaayo n'okuba ssaawa 6 n'oweereza ssente z'ekyemisana. Embeera ki gye tuwangaaliramu? Nabbi alayhi salatu wassalamu kaana rahiman rafiqa, yali musajja waki wakisa. Ebyo 2 bye twakayiga mu hadith oba 3. Ekisooka abasahaba bayagalanga nnyo okusoma nga basituka ne batambula ne bagenda eri okukola ki? Okusoma. Oluusi ne batuula nayo. Baali basajja bakulu nga balina obuvunaanyizibwa, naye ng'agenda n'atuula ewa nabbi ennaku 2. Naye lwali omuntu asobola okulemerera otuula mu darusi ya baada magharibi essaawa emu. Basajja balesewo famire zaabwe. Ekyokubiri, tuyizeeyo kuzimu ku mpisa za nabbi n'ebitendo bye. Tugambe yali waki wakisa. Kitegeeza yenna atali wakisa tali mu bantu ba nabbi alayhi salatu wassalamu. Nabbi wali amaze okufiirwa muzzukulu we, muwala we yamuyita, muzzukulu we yali mulwadde, muwala we n'abagamba mugende mumpitire taata wange ajje alabe ku muzzukulu we nga mulwadde, embeera emutabuseeko. Nabbi alayhi salatu wassalamu bwe yajja ewali muwala we n'akwata omwana n'amusitula n'amuteeka mu kifuba kye, omwana ng'ayiriitira, ayina eddoboozi lyakola, omulwadde lyakola ng'afa, embeera etabuse, omwana ng'ali mu mbeera mbi. Nabbi ng'amusitudde alayhi salatu wassalamu, nabbi yatandika okuttulukuka amaziga nga gamuvaamu mu maaso ge, ng'alaba embeera omwana gy'ayitamu, atabeerangako wali muntu afa yatasobola kutegeera mbeera eyo. Naddala nga muntu wo nabbi yayitwamu amaziga, basahaba ne bamutulira ne bamwewunya. Faqaalu lahu ma hadha ya rasulallah, namugamba kyekyo kyokola nabbi naawe okaaba. Ne bamwewunya sallallahu alayhi wasallam. Naye yabagamba nti innaha rahma, kino kye mundabako olwaleero, innaha rahma. Yabagamba kino kisa, amaziga gano agampitamu kisa. Agamba nti jaalaha Allahu fi qulubi ibadihi, Allah yakiteeka mu mitima gy'abaddu be abasaasizi. N'agamba nti mazima Allah asaasira abaddu bokka abalina ekiki, abalina ekisa. Baddu Allah tubeere bakisa. Kyala saasira bbaawo, anyusa akomyewo alina ebizibu, beera wakisa gyali, tofuuka kizibu kirala gyali. Abaana tusaasire bazadde baffe, tubeera mu masomero etubba abazadde ne tuwangaala nga ssente ze tulya tuzirira kulyazaamanya na kunyigiriza bazadde. Nova ewaka n'ebitabo 10, bitabo 2, 8 n'ogutunda oba 5, ate nomala n'okwewaka nti ebitabo byaweddewo. Kyala n'obeerawo nga tosaasira bbaawo weekobaana n'abaana ne munyigiriza. Abasajja ne babeerawo nga tebasaasira bakyala, sanga n'omuntu omu nga yeewaana nga ye bwakuba. Nze mukuba tomumanyiira otyo, naye okuba ki miskiini. Arrahma, ekisa Allah akiteeka mu mitima gy'abaddu be abaki, abasaasizi. Ate n'agamba nti Allah tasaasira okuggyako asaasira bakola ki, basaasira. N'agamba nti mazima emitima ginakuwala n'amaziga ne gakaaba, naye ffe ennimi zaffe tezoogera okuggyako ebyo ebisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati sahabi agenda mu maaso agamba nabbi twamusanga nga musajja wa kisa akaseera ke twawangaalako naye, nga yemu ku bimutendebwako ayina ekisa eri abantu bonna bawangaala nabo.
agamba radiyallahu anhu agamba nti falamma dhanna anna qad ishtahayna ahlana olwekisa nabbi kye yalina sallallahu alayhi wasallam agamba falamma dhanna bwe yamala okulowooza nabbi yafunamu muli okulowooza olwekisa n'agamba nti anna qad ishtahayna ahlana nti tulabika tutandise okumiisinga abantu baffe au qad ishtaqna ahlana oba n'atandika nabbi okulaba nga abavubuka bano balabika emitima gibaliwaka sallallahu alayhi wasallama radiyallahu anhu agamba nti sa'alana amman tarakna ba'dana nabbi bwe yamala okufuna mu ekyo sa'alana amman yatandika okutubuuza amman tarakna ba'dana kwabo betwalesewaka tulimu mbasiramu sahabi wanyumi agamba tumala okubeera wannabbi ennaku ameka twagenda kizuula nga munabbi byalina byetusobola omwogerako ebyangungu yali wakisa naye ate olwekisa ekingi yali alowooza ku bantu abamuliraanye abagamba bannange abantu bamwe mwabalese mutya mwali omu yali annyonnyola hadithi eyo yagamba ekyamazima nabbi yali ababuuza bakyala baabwe bavubuka bato naye balina abakyala tebawangaalira mbonoonefu kubanga omuntu omulamu obulungi oluvunaanyizibwa tayinza kwawukana na mukyala we n'aweza wiiki n'aweza omwezi nga omutima tegumulumidde muntu we n'abaana olaba n'abazadde n'abantu ab'ekika abafamire emitima gibamiisinga kati nabbi atunulira abavubuka bambi basajja battu bazze kusoma naye ng'emitima giruma eri abantu baabwe nabbi n'abakwatibwa ekisa fasa'alahum amman taraku ba'dahum n'ababuuza ku bantu be baali balesewaka agamba nti fa akhbarnahu sallallahu alayhi wasallam nabbi netandika omubuulira buli omu n'agamba nze ninayo naleseyo omukyala n'abaana nze nina omukyala nze nabadde nakawasa buli omu n'ayogera ensonga ze ku bantu be yalesewaka nabbi bwe yatunulira abavubuka bano yabagamba ebigambo bino nga byenfundikira nabyo era byenkusibirya mukadde wange omusiraamu yenna yazze mu darusu yabagamba baganda bange muwulirize ebigambo bino yabagamba nti irji'u ila ahlikum yabagamba bannange muddeyo wammwe mudde eri abantu bammwe nange nkibagamba nga nkijja ku mbaka bwe tuva wano mu darusu eno irji'u ila ahlikum muddeyo eri abaki abantu bammwe bwe tuddayo eri abantu baffe kyekiddako yabagamba nti bwe mutuukayo fa aqimu fihim wa'allimuhum wamuruhum yabagamba mubeere nabo mudde eri abantu bammwe muwangaaleko nabo omuzadde ddayo tuleko n'abaana bo holide eri mukuggwako tuli bize abaana yaishuuna aitama fi buyuti ummahatikum wa abaikum abaana bawangaala nga bamulekwa mu mayumba g'abazadde baabwe tebamanyi mbeera ya taata ne ya maama bali awo naye ngaomuzadde maama mulamu ne taata mulamu naye abaana balinga bamulekwa okubulira ku baana kwaddawa omuzadde tamanyi mbeera z'abaana be hatta n'ebirwadde ebiruma abaana baffe tetubimanyi hatta ne bakyala baffe balina ebibatawaanya tetubimanyi abantu baffe tuwangaala nabo balina ebizibu bingi bawe bamubanja tomanyi mabanja gabanjibwa walmautu qaribun yati nga n'okufa kuli kumpi kujja tugenda kuleka tya abantu abo kati abaga muddeyo mbeereko n'abantu bammwe tuulako n'abaana nga tetunnaba kudda mu masomero oyogereko n'abaana bo omanyeeko embeera zaabwe omanye embeera ya mukyalawo n'obulamu bwe bawangaaliramu agamba nti mudde eri abantu bammwe mubeereeko naki nabo oluvannyuma lw'okubeerako n'abantu bammwe abagamba nti mubalagire yabagamba nti wa'allimuhum wamuruhum bwe mumaliriza okutuukayo mu bantu bammwe abasiraamu allimuhum ekisooka mubakole ki mubasomese allimuhum buvunaanyizibwa bwa musiraamu yenna okulaba nga abantu be mu maka ago bakola ki basoma olwaleero eddiini tetugenda kugikolera ku mudomo
bantu kubeerawo nga tugamba nti sami'na, twawulirako nga bagamba eddiini twagala kugikola ala ilmin wa ala basiratin, nga tugikolera kukola ki? Kumanya. olwaliwo omuntu afuna bufunyi imaani mu darusu ey'essala n'atandika okusaala naye nga tamanyi na bwe bakola ki? Bwe basaala. Ddayo osomesa abantu bo. Sooka gwe weetunulemu, tunula sooka ku swala, gw'oyimiridde otya n'esswala, ogyekakasa gy'osaala. Ojja kulaba nga percentage y'abantu 80 mu bali mu darusu nga ffenna ojja kusanga nga buli omu alina akawaayiro waatya muki? Mu swala wooteekakasa. Kakati omusiraamu sooka otuloweebuze esswala yange efaanana eti, omala oddeyo okuya abantu bo. Abaana bammwe bali mu masomero gye mubateeka oluusi gye muteekakasa, omwana n'avayo ng'akusiba kiwaanyi, n'ayambala enkofiira n'agenda ku muzikiti, fayusalli maa almusallin, n'asaala n'abasaaze naye nga tamanyi swala. Tugenda kufa. Abamu tulambire n'abantu baffe, omulaba mwana wo omulambidde yagenda okukulembera esswala y'omufu, naye ng'omwana wo n'esswala tagikola ki? Tagimanyi. Muddeyo musomese abaana bammwe, mutuleko ne bakyala bammwe, tuzeewo embeera efaanana bwetyo, abantu basome eddiini nga bagikola ku kugimanya n'okugitegeera. Omuntu buli wanaakola eddiini ng'agisomye agenda kukola bituufu, ate omuntu buli wakola eddiini nga tagisomye agenda kukola bitakola ki? Bitateredde. Agenda bonaabona nnyo ng'afuna kitono. Bw'ofuna imaani ya Qur'ani, bayinza okusomesa n'okusoma Qur'ani, omala ogifuna imaani n'erinnya, ddayo okole ki? Ddayo osome. Toyogera bwogezi mu Qur'ani nga byogera tobikola ki? Manyi yagamba nti Qur'ani yu'khadhu min afwahi rijal, ejjibwa mimwa gy'abasomesa. Bwe bala okugaa nti Qur'ani nkulu, tokwena bikula bikuzi, la yu'khadhu min almasahifi walakin min afwahi rijali. Tetugisoma busomi mu mpapula, olw'okwewulidde omwana wa gundi asoma Qur'ani naye yagize, naawe n'okwata omushafu n'otandika, ojja kukola ensobi nnyingi. Kati ddayo tule, mbawaddeko examples 2 tumalirize. Esswala yonna y'abantu bwe biyimiridde bitya? Ojja kwenda okwesanga nga mubaana omulimu atamanyi wuzu, mubaana omulimu abasaala tebafunye wuzu, nga mukyalawo tamanyi bigambo bisomebwa mu swala, nga bamanyi afaalu qat, bamanyi bikolwa byokka naye nga yatandika oga nti kati swala nga tebagikola ki? Tebagimanyi. Bameka bamanyi okunaaza omufu mu njuyo? Senga ofa ne bakulekera mukyalawo n'abaana bo basobola okunaaza ne bakuzinga nga tokubya enduulu, toyise bawalimu. Kati ebyo bwe biba bimaze okubukala mu mutwe gw'omusiraamu, tudde ewaffe tutule n'abantu baffe ffenna tusome. Nze sijja bagamba nti tubasomese bokka, soma n'omukyala asome n'abaana bakole ki? Basome eddiini. Buli wetunawangalira ku ddiini ensome tugenda kukola ebyo ebisimisa Allah subhanahu wa ta'ala. N'amala naga ate mubalagire. Bwe tumala obayigiriza eddiini tugibakole ki? Tugibalagire. Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Abantu balagire okusaala. Olwo ne ibadati endala tulagira ndagire. Bw'omala ozisomesa abantu tandika okubalondoola ku zo. Muntu abeera ate awo wakanga alina omwana wa pifo naye ng'ogamba omwana oyo esswala yamulema oba anaaba mwana ki? Ng'emulema etya? Gwe olina okufuuka ensonga y'omwana oyo okuba ng'asoma esswala n'okugikola ki? N'okugisaala n'okugimulagira. Omwana asome, ng'oyo omwana yagaana osoma Qur'ani. Banne bonna balungi naye oyo omwana yannema ng'akulema ati. Nabbi yagamba mubasomese ate mubakole ki? Mubalagire. Eddiini bagikole nga bagikola khawfan wa tamaa, mukutya ne mukwagala. Sobole okuba nga tubaseetinga babeere abatuuze abalungi gye bukola ki? Gye bujja. Bwe tunaaba tuseetinze omutindo ogwo ogw'okuba nga abantu tubasomesa ate nga tubalagira, kigenda kutuyamba. Naye n'ekintu kyentera okugamba abasiraamu ennaku zino nti abantu tuyitirizza enkola y'okulera abaana mu kubalagira obulagizi nga tetubakola ki? Tetubasomesa. Omwana oyo bw'akula tajja kumanya by'ogamba. Bw'omulagidde bulagizi nti weebikkirire n'omulagira nti saala naye tomusomesezza kufuna kikolo. Nabbi yasooka kubasomesa n'abaana abagamba muddeyo musomese ate mukole eki? Mulagire sallallahu alaihi wasallam. Hadithi nga tumaliriza ng'eggwayo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabata n'abawa kaifiya y'okusaala.
n'abayigiriza buta bwe basaala nabbi lwe bakola ki nabbi lwe basaala kitegeeza teyabaleka bulesi mu bbanga era sahabiya yayitibwa Malik ibn al-Huwairith hadithi nyingi nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yayogera nga ayigiriza abantu okusaala ojja zisanga mu sahabiya yayitibwa Malik ibn al-Huwairith nga nnyonnyola abasiraamu nalaba nabbi ng'ayimirira bw'ati n'akutama bw'ati n'asaala nga nnyonnyola essala y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeeza era bwe yaddayo mu muzikiti ewaabwe mu hadithi endala yayingira mu muzikiti n'abuuza abantu bannange mbasomeseyo ku swala ya nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yasaalanga yani mbalage esswala ya nabbi entuufu gye yasaalanga n'abasaaliramu esswala y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe kumaliriza nga mbakowoola abasiraamu eddiini diini yakusoma bwe tutasoma tugenda kuwangulwa olutalo baganda baffe lwe bajja balwana ku ntandikwa Allah ng'aleese obusiraamu tugenda kuluyiwa waliwo omunaswara omu mu bazungu yagamba nti al islaamu diinun obusiraamu buno nki diini yandibadde diini y'amaanyi si musiraamu naye yagamba al islaamu diinun obusiraamu ki diini ate y'amaanyi yagamba nti law kaana lahu rijaal senga eradde erina abaki abasajja abayimirirawo nga bwe yali ba Khalid ibn al-Walid ba Umar ibn al-Khattab Hudhaifah ibn al-Yaman nga bwe baali nga banyoofu ku ddiini ng'afuba okulaba kyatamanya akiyige kyayiza akikole ki akikolereko n'okulaba nga baafuba eddiini egende mu bitundu ebyenjawulo abasajja ne bava mu mayumba gaabwe ne bagenda nga tebatuula waka buli kiseera babeera mu kunoonya obusiraamu butuuse buty egindi obusiraamu butuuse buty egindi abasajja abo bwe baayimirirawo obusiraamu bwatiibwa ne bukulaakulana ne bufuna amaanyi nga basoma ate nga bamalirivu ne bukeera enkya nga obusiraamu tulina abantu mu ddiini nga balina eddiini engeri gye bagitwalamu etali y'amaanyi etali ya nkizo omwana asomye eddiini talabwawo atnahum min amalihim min shay'in kullu mri'in bima kasaba rahin subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta